mukole ngweri bwetyo wetwali twakalayizibwa nga tetunala kulayizibwa nga takalondebwa ng'ababaka ba parliament fe aba pati ya NUP twagenda mu lusirika ejjinja era ne tukkaanya nti tetugenda kukola nga mwami Museveni wakola ku nsonga y'enguzi. Tugenda kulwanyisa enguzi era tetugenda kuttira ku liiso omuntu yenna anaaba alidde enguzi. Ndowooza n'amawulire ago mwagakola nga tukutte Bayibuli tuli mu kulayira maaso ga Katonda maaso ga bannaffe nti tugenda kulwanyisa enguzi. Ontegera buno era buli so kinoomu ku ffe n'alayira kyova olaba nti tuvuddeyo ffe nga aba NUP ogamba nti nawaanaaba waffe tujja mukwata ku nkoona. Ontegera bulungi nnyo era ensonga eno tugikwasiza maanyi mwakute kwani eya okulaba nti tutandika okulwanyisa ensonga y'enguzi. Muyina mu kibiina kya enguzi oba enguzi mu ggwanga? Mu ggwanga mu bammemba baffe ne bammemba bonna aba palamenti n'eggwanga lyonna singa oli abaakutte enguzi twagala ogirwanyisa paka ku ziro. Era mukimanyi bulungi nnyo munsonyiwe ne mukimanyi bulungi nnyo nti twavaayo ne tugamba nti newankubadde munnaffe abadde w'amaanyi nnyo abadde roopu nga naye nedda kasooke anoonyerezebweko. Era mu palamenti tuvudde netugamba nti tutaddewo motion ya sensa nga tugamba nti nomwagitaddewo ate nasayinize wembaga nasayinize era mbe nzemba omu kubagitaddewo. Ontegera nga tugamba nti palamenti eyogere ku nsonga z'enguzi kubanga ze evumaganibwa kuviira ddala mu mirembe gy'amamwa munyagwa nga bagamba nti ababaka ba palamenti bakola katel ne ab'ebitongole tali bimu ne balya sente z'omuwa omusolo naddala mu kiseera ekya budget. Mwami Museveni azaala b'enguzi ng'egenda mu maaso era avaayo olumu e Rwanda n'agamba nti nze ekizibu kye nnina be baminisita bange abali enguzi. Kakati oŋŋamba nti mwami Museveni alina willingness abamu ku baminisita bange naye sirabanga kugwakutte ne betukutte ne batwalibwa mu kooti era abaddiza ebifo. Mwami Museveni mu nsi eno amanye ekintu kimu kukuuma buyinza bwe togenda mubulya kintu kirala kukuuma buyinza togenda mugamba kulwanyisa nguzi agitekeko essira wabula kyayagala kwe kukuuma buyinza. Singa omuntu yenna ayingira entebe ye oba anonooza ku byokwata ku ntebe ye awo waviirayo naye ensonga y'enguzi tagenda gibeerako n'akatono. Amazima gali nti mu palamenti enguzi ebaddeyo. So Cissy Namujju ayagala kwata ku ntebe ye? Cissy Namujju tayagala kwata ku ntebe ye tekugamba nti ebyo bigenda kusirika. Cissy Namujju mukwano gwange naye mukwano gwa President Museveni ekyo kimanyikiddwa. Mukwano gwe nkugambye tumukwano gwa muyita muwala we. Ontegera naye twavuddeyo okulwanyisa enguzi nti tetujja kusirikira muntu yenna. Tusaba nti ku mulundi guno wekiba kyagenda mu maaso kigendere ddala mu maaso naye obuvunaanyizibwa si bwa President Museveni. DPP alina obuvunaanyizibwa, poliisi erina obuvunaanyizibwa okukola okunoonyereza nekola fayiro ennungi, DPP na sanctioninga, kooti nekola omulimu gwayo. Tuleme okugamba nti ensonga tugikwasa ku President Museveni. Ogugwa oba witness kabeere witness naye ng'ensonga y'enguzi ekutte wansi ne waggulu. Fe abamu tulina obulumi tetugirya tetugiridde naye ate otuddamu ebwenu mu public bavumaffe balangira ffe newoonookola ote n'ogula akayumbako oba n'ogula akamotoka bagenda ezo sente zanguzi ezo nguzi. Mbadde leero gundi erudda mbadde ntambula ogenda e Masaka era abantu bagamba nti baaba bali b'enguzi. Nontegera bulungi nnyo baabo kati palamenti kifuuse kivumo kati ne galikoleka gy'ozimba bagaye nti enguzi ennyumba yange natandika okuzimba ennyumba ono nduuzo wajjayo emyaka emeka emabega egiwerako giringa 6. Natandika ennyumba eyo agakatonda mugulu emyaka 16 emabega 16 nakakate nakuggwa. Ontegera bulungi naye era ojja kwesanga nti oli agamba nti olaba sente balya sente zaffe. So wetudde eri President Museveni alemeddwa
ku kintu ky'enguzi yali afunye entandikwa ennungi ennyo ku mabaati ng'afunye entandikwa ennungi nga naye abantu bagamba nti leero kiwedde okunyanyizibwa ne kubaawo abantu ne batandika n'okudduka mu palamenti ng'era kati bwe kiri oba oluusi naye era byakomaawo gw'olaba atandika okugamba nti tubawe amnesty olabira ddala ng'ayogeza bitege tubawe amnesty kuki tokkiriza na kunoonyeza kugenda mu maaso tokkiriza institution genda mu maaso gw'osaba amnesty how mbuulira how kuteesa kwa kikula kyokwo ontegera bulungi ogambye ogenda kulashinga olina ne evidence ontegera batyeyo leka kote ekole gwayo si gwogaba amnesty gigabe nga bamaze okwetonda naye tebanana kwetonda nti tusobola kugamba leetawo options eyo compromise eyo tetugenda kikiriziganya nayo president Museveni akkiriza institutions zikole omulimu gwazo kusokera ddala yazitta institutions ya IGT yagitta teriwo ekola betikama taliyo akola yagamba nti obuzibu bwennina nkwata ab'enguzi ate president Museveni n'abata tojuliangako statement yeyo tojuliangako genda mu maaso n'olwensonga eyo kakungamba bugambi genda mu maaso njagala okunfami yogera bigambo nedda okumba kubuuziza gwe simanyi yogera bigambo n'olwensonga eyo twandisabye nti institutions zikole omulimu gwazo buli kintu kiba n'entandikwa yakyo fe mu nuupu wetwalaba nti waliwo obuzibu obuguddewo netugamba yeno entandikwa ekyenjalo kyammwe nuupu ne president Museveni ye agamba alina obujulizi era aludde ng'awulira yamaze kufuna bujulizi bw'ati naleka cracking a hip rather naye mmwe mukolera ku bigambo mikwano gyaffe ndowooza Mwamunyaga akimanyi bulungi nnyo ne bano bakama bankuba abadde mu parliament okusooka nze nti oba oyaga sipiika waba tatadde ekintu ku agenda omwaka kigende ku agenda musooka kunoonya mikono si we kirimu amenyeko tusaba lukusa ogenda okudisikasinga ensonga y'enguzi mu palamenti bwekinajjanga mwagiyisa tujja kwetonda as far as I know tetuyisangako sente ezo era wabeerawo argument eyo nti Munyaga agamba waziyisa nze ngamba siziyisanga ekitwala eggobya palamenti okukidisikasingaku lwaki ogaana tudisikasinga ku nsonga bannayuganda bagitegeere ngambo aganya okusayininga lwaki agaana gwe lwaki omukaka nanti kubanga onabali mwezo you are all honorable members abamu bagala twagiisa abamu gati mwagiisa kakati anaagenda okugjawo ekyo kigirwawo luddawa tukole tutya mujja kudda mu bitabo luddawa naye ku lw'ekibiina luddawa tuddiramu luddawa mbuuza tuddiramu luddawa tuddiramu ku fulo tusaba tudisikasinge baganye y'emikono giri emikakati tulina 10 nga mu kigenda 15 kigenda kwera 15 wiki 3 nga gitambulako nfudu naye nga abantu balaba abantu bakola kibalaba ate tubadde mu riseesi kati bammemba bapalamenti bakomawo wenna gwandaba njagala okuba ng'oli eyo gamba omubakawo atatekako omukono mubuuzi oba akkiriziganya n'enguzi tetugenda kukkiriza nguzi genda mu maaso n'okujogerako bwenze tujogereko mu palamenti singa kijja nti mwayisa sigita nguzi mwayisa kwetonda naye as far as I know mu MPS tekyalimu tetukirabangako tetukirabangako n'olwensonga tuba tulina stallment eyo ekitegeeza ekigenda otumala eggobya ku fulo tugamba tugende ku fulo bagamba nti temugenda ku fulo kubanga twasabirawo dda tudisikasinge ku nsonga y'enguzi tebatuwanga opportunity mwafunayo akantu kamu kati mukemukanaye tulwanyisa enguzi nedda nkugambye teri n'omu mutuukirivu ekyo nkikkiriza era Romans chapter 3 I think verse 23 to 24 egamba nti ffenna tetusaanidde tetusobola standard ya Katonda naye bayibuli egamba nti mu kintu kirina entandikwa yakyo ke kaseera tutandike ku nguzi mu parliament. President Museveni agaye don't involve me in those issues of commissioners, those are other issues. Awada tegeeza ki yalinga alaba ki muri mu buntu ntubwa mu kwa yandi badava tafu nedda muri mu katemba your troubles mpozi yali mu katemba your struggles in fact yali mu katemba kubanga manyi yali ayagala kukikubira mu state of the nation address
ng'agamba nti tusobola obbasonyiwa abo abaakola ensobi ontegera bulungi nnyo abaakola ensobi mistakes singa tunakwata buli omu akoze mistake ne tumusiba tujja kusiba Uganda yonna kugamba nga ayagala compromisingira awo naye ffe tugamba nti nedda twafunye emmanduso nga we yali afunye emmanduso y'amabaati tugidiscussing oba basonyiwa basonyiwe ontegera naye ng'ensonga eyo ediscussingiddwako nze kyekyansayiningisa naye bakwano bange nnyo naye tugamba nti nedda bwe tuba tuli bakulwanyisa nguzi nga twagala kugenda mu ggulu tutandike tutandike nga bw'atandise twagamba nti bw'atandise katulabe oba alina gy'anaagenda naye nze kyemmanyi nti President Museveni kyagala kiri ekintu eki kimu yenna yena akwata ku ntebe ye oyo ajja mu kulashinga naye tasobola kulashinga nguzi kubanga osookera ddala mu maka ge. Honorable Baraka Munyaggwa mnankyukakyuka nkwanira lamusa ku bantu bawe salaamu then olyokootesi ku nsonga abatulaba mbalamusiza ne baganda bange bano bwe twazirunda honorable Omushana, honorable Vice Chairman, honorable